Ebigambo bino Ssaabasajja Kabaka yabyogera emyaka egiyise emabega nga Maasomogi mulengera bwe yalengera. Waliwo olukwa okusuula Buganda n'Abaganda ne Ssaabasajja yennyini. Waliwo olukwa okuleeta Abanyarwanda ate bawambe Uganda okujeddiza. Bigambo bibino tusumule bya Ssaabasajja. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu. Fenga Abaganda kikuluma lwakuba tuli Baganda. Tuli Baganda, tujja kubeera Baganda, watusanga mu Buganda, n'abaana baffe Baganda, ne bajjajjaffe Baganda, era ogenda tuleka mu Buganda kubanga tuli Baganda. Totumalaako mirembe ema fenga Abaganda. Tubeere baki? Tweyite baki? Tweyite mmwe tuli Baganda, kale tuli Baganda. Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Bw'otuboola naffe tujja kuboola, oba totwagala naffe tetujja kwagala. 1993 twayita mu mitendera egiwerako. Omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira. Bakusibye amagulu n'emikono, bakutaddeko ekitambaala, toyina gw'olaba kiro na misana, bakuyira amazzi amabisi kumakya, oba okyali omusana naye nakukuba omugere n'otomera ekisenge. Kyava ninye ngatto agamba nabuza kati Bobi Wine aliwo wano. Kaakati nno ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe bingi ddala era nga byennyamiza nga bya nnaku era nga bitiisa. Gwe wenna atamanyi kigenda mu maaso mu nsi Uganda oli yaddeko era weesiimye, naye nja kugamba nti oli mutulo ofuluuta kubanga Uganda yamala dda okuteekebwa ku minzaani oba mu bukya n'etemwatemwa. Kaakati mwaka 1993 Ssaabasajja agamba ono yatuula era mwami Museveni yabinnyika mu nsuwa n'alinnya ennyonyi nga Ssaabasajja Kabaka tannazzibwa ku aboobwe n'amusinkana mu kibuga London. Kaakati bano baateesa ebintu bingi nnyo era bingi ebyayogerwako era bingi ebyateekebwa ne mu ndagaano. Kaakati nno nga birina okuteesebwako oba okuddizibwa Obuganda. Kaakati nno wano Kajjampuni wagwiridde mu bbwa kubanga bingi ebyateesebwako ng'abasajja bano baabiraalira. Kaakati nno waliwo olukwe okusaanyawo Buganda n'Abaganda mu mbeera eyankuweesa mukono gwa ddyo ate nkuggiseeko kkono. Kaakati nno mwenna mwalabe byagenze maaso mu Parliament ng'omukyalo ono sipiika ayogera luwaatu mu vidiyo ne mu audio nti making sure nti Abaganda tebafuna numbers. Ono nga kyategeeza nti emmwanyi esobole okubeera ng'esaanawo emalibwewo olwo abaana ba Buganda abalijja mu maaso kosaffe abaliwo tufuuke emmomboze mu nsi yattu Uganda. Njagala okimanye nti abasajja bano abasinga bo ebyabwe bya bulunzi era kyova olabanga ettaka mu Buganda lingi baaliwamba lingi baalitwala era bannayuganda bangi abasendebwa enkya n'eggulu ku ttaka lyabwe nga bagobwa abasajja bano ne balyeddiza. Kaakati nno bw'olaba ebigenda mu maaso n'osigala ng'okyetuddeko nga kitegeeza nti olina obuzibu oba olina ekikyamu. Wabula vidiyo eno ngenda kusaba osooka ogimpeera ekigalo kubanga ebigambo byetwolekedde binene oyinza obutaddamu kubiwulira wantu walala wonna nga sinze mbikubuulidde. Vidiyo giwa ekigalo omanyi tambula n'omulongo waswa omuluuta nsoze yatupika n'atuwa amafuta ne tunoonya bino byonna by'owulira n'okutuwa ku kaddata. Kaakati nno mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda gw'otuddeko era gw'olaba. Mukwano gwange mpuliriza kaakati nno mmaze okubeera nga nsimbula wabula nga sinaba kubeera nga neeyongereyo. Njagala ntandike n'akatambi kano okawulire bulungi nnyo bwe tukavaamu nkugambye mpola kagenda kuba kawanvumu naye ojja kukanyonyoka olwaleero. Mangu ddala nga mwami Museveni akava mu buyinza ebintu byonna bye mututte birina okutundibwa tusasula amabanja ga Uganda. Kankiddemu banjite kuba ja kukyogera mu Luganda lwenyi saagala luzungu basiri Luganda speaker yaganda. Ebintu byonna basajja mmwe bye mutunze ebyeggwanga ne mubyegabira mu mulugube gwe mulina
ne muzimbagana amayumba agalinga amahoteri ne muteekayo amafaamu ago ebintu byonna ebyeggwanga bye mwegabidde ne bino bye mukoleddemu bye mubbye byonna Museveni oluvaano birina okutundibwa ku nnyondo tusasule amabanja g'eggwanga oba mwagala oba temwagala n'ebiri ebweru bye mututteyo ensi eyo bw'eba eneekolagana ne Uganda baliba balina okukuleeta nti Francis oliwa kuba kati babadde bakola oluyaye ennaku ezo natambulako ne minisita omu ne tusinkana eyo nga agenze Poland ngendo otuuka wali nga omanyi wabeerawo layini y'aba citizen oba bannansi we bagenda eri okubakooneramu nammwe abayingira sebo ngendo okulaba agenze ku layini y'abannansi minisita wa Uganda naye nga mu Poland ne mubuuza nti owaayo ate nkulaba oli ku layini y'aba citizen nagamba ffe ensonga twazitereeza era n'abaana baabwe tebasomera wano mweyamu education system bagise naddala mwe bakajajjatta mubeera awo bamwe baba trainings kubeera wano somako ogende babasomesa bweru wa ggwanga buli afuna ekifo ng'agulayo eriyumba mu America oba China ng'anoonya n'obutuuze abamu balina dual citizenship obutuuze bwa mirundi ebiri oba triple oba quadruple ng'oli omulaba alina passport nnya alina nti nkugambye mu nsi yammwe bagibonoonedde bo beeteekerateekera ensonga lwaki olaba tebasobola kubakolera makubo tebasobola kubakolera masomero ga mutindo oli n'aleeta kipulogulamu mutuleese simanyi new curriculum naye nga n'omusomesa gwe bagikaka tamanyi kugisomesa mu abaana abamu ne basomesa nga bakiboggwe ne basalirawo nti abo okusoma kwabwe kulina okubeera bwe kuti n'obugagga bwanwe ne babusalawo nti abo tebalina kusukkaano banaasukkawo ne bagaggawala tetujja kubasobola kubafuga. Kaakati nno ebigambo bino ng'omaze okubiwulira era ng'omaze obbitegeera era nga bw'okimanyi nti eggwanga Uganda abasajja abaasembayo okukulembera Uganda nga mwami Museveni tannawamba buyinza ku kifuba ku mudumu gw'emmundu baaleka ensi yaffe Uganda tebanjibwa yadde empeke y'akalo nga tewali nsi n'emu etubanja wabula nga ffe kennyini ate abawoze amawanga amalala n'okubeera nga tugabanja. Kaakati bwe twogerera nga Uganda y'emu ku nsi ezisinga okubanjibwa ssente empitirivu ennyo mu nsi muno. Kaakati nga kiraga nti okusasula ebbanja lyonna eribanjibwa Uganda bannayuganda ffenna buli muntu ali mu Uganda n'obwana obuto bubbebi obwakazaalibwa n'obukyali mu lubuto buyina okubeera nga buteekebwako ssente buli mutwe ezitakka wansi wa bukadde nga bubiri oba olyawo okumalayo ebbanja eriri mu Uganda wabula nga ssente zino zimaze ne zeewolebwa mu mawanga ag'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo ne banka ez'enjawulo naye nga ziyambye ani? Teziyambye munnayuganda wabula ziyambye abantu ab'olubatu oba olyawo abatono ennyo abali ku ntebe n'omugaati ogw'ensi Uganda. Kaakati nno we twolekedde ng'abasajja mu Parliamentary bagezezaako okusimba Nakakongo naye nga amawulire galaga nti Nakakongo gwe basimbye ayinza obutayamba munnayuganda naddala omuganda kubanga emmwanyi enereese kanjampuni oba evuddeko kanalusambulira esinga kulimibwa mu Uganda. Kaakati nno mu Buganda. Kaakati nno ng'amawulire galaga nti Buganda yokka emmwanyi zeefulumya ku mmwanyi ezifuluma Uganda ogenda ebweru Buganda efulumyako kumpi makkati. Buganda efulumyako kumpi makkati weewaawo nga amakkati tegatuuka bulungi Buganda naye ebula katono okwenkanya haafu ku mmwanyi ezifuluma mu Uganda yonna ogenda ebweru. Kaakati nno nga kino kiraga nti abasajja batagetinze okubeera nga munnayuganda naddala omuganda ow'omu Central oyina okuba ng'oli mwavu ekikuleetera okugaggawala baagala kubeera nga bakutema enteega. Kaakati nno okusinziira ku statistics n'ebibalo bwe biraga mu nsi Uganda njagala nkulaga emmaapu eno nakugambye nti olwaleero kagenda kubeera kasavu kanyama naye nga waliwo ensonga nkugambye nti mulimu n'amawulire agalaga Abanyarwanda engeri gye bajja mu Uganda, Abanyarwanda engeri gye batuka mu constitution ya Uganda, Abanyarwanda engeri gye bakyusibwa mu constitution ya Uganda, Abanyarwanda engeri gye baagala okwezza obuyinza mu Uganda ate bafuuke nga bwe bannannyini nsi. Kakati gwe omuganda ate ofuuke emmomboze ogenda biwulira obirabe ampuliza byogedde kafulu yennyini. Wano ebibalo biraga nti newamu mu Eastern gy'ova mulima emmwanyi wadde oyinza okuba nga ggwe oli eri mu bateeso waggulu ne wano wansi nsi
bannaffe abagisu be basyasinze endowooza sayidi eyo okulima emmwanyi twagala otubule Museveni waba kugamba nti olwanyisa abaganda okubalemesa okulwanira ekirime ky'emmwanyi bakugambye baganda bokka be bazirima abantu abamu just nti obwongo bwammwe ati nga mwanita monge obwongo oluusi bwa bwayikamu ba ICC tegeera nti Museveni agenda kukozesa ekintu obudde buno ng'akulaga kinyigiriza abantu ba sayidi emu naye obudde buno katugeze baganda be bazirima singa naabe wammwe bapiikinga interest mu kulima emmwanyi nga bazirabyemu nti kati zisobola okubaviiramu akasente naye ngera nabo balina kuziguza Museveni na famire ye boogenda bannyonnyola otya obuzibu mwaddira obukyawe bwammwe ne mubuteeka ku ggwanga eritababangako na buzibu because omuntu ajja kubuuza gwalwanyisa abaganda mmwe abagande wammwe baali bakukoze eki ojja kwogera ekigambo kimu sibaagala ekibuuzo kijja kuba nti baali bakukoze eki abaganda ng'ekituufu tokirina ne gwe mubutaagala baganda olina ku zino zonna regions ganamanga gonna golaba bonna balimi bamwanyi bonna obakubiramu ate nga ne bemupiza abalala era ab'NRM era nabo Museveni yabagamba nti mugende mulwanyisa abaganda mubakube wansi nga beerabidde nti n'abantu baabwe era be bakiikirira okuva mu bitundu gye bava nabo balima emmwanyi Museveni ye bwakugambanga ekintu n'akitunuuliza omuntu sooka naawe oteekewo omutwe gwo olowooza ogayirwa ki akitunuuliza abantu ab'eggwanga erimu nakugambye nti nze Eke Master emabaga w'omuzindaalo buli lwentula n'enkuleetera bwino ono ampuliriza nkakasa tosigala kyekimu y'ensonga lwaki ffe tweyama ne tugamba buli lunaku olukya ku nsi kuno nga tukyasobola okussa omukka n'okutunula n'okunoonya ebyo ebiyamba ensi yaffe tujja kubeera nga tubibategeeza anyiigaanyiige kubanga eno ensi yaffe kaakati nno bino byonna okugenda mu maaso omukyalo ono Anitaneti Amongo yamaze dda okweyoleka nti gwakolera yamutuma kujja kwawula yawula n'okusuula Buganda so si kola lwa bulungi bwa nsi Uganda wabula lwa kola lwa futwa lwa bukyayi fubitizi kokoberezi n'obutayagaliza abaganda ng'abantu okubaako ke bafuna bo ng'abantu era omukyalo ono yavuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza nti mwe mwogera nti emmwanyi ebabeezezzaawo nze siri wano luwa mmwanyi nze ndi muntu omulunzi w'ente era ebyo eby'emmwanyi tebinkwatako era kyovula ng'omusajja amugambye wadde ogamba nti gwe twakulira ku mmwanyi naye abantu bangi bw'oba otunudde naddala abo abatali mu buyinza be basinga okulima emmwanyi era n'abagisu emmwanyi bano bagirimira ddala nga kino kitegeeza nti abaganda abagisu n'abasoga bwe babanga be basinga okulima emmwanyi kitegeeza nti abantu balinga bo balunzi era basuubuzi bo kiba tekibakwatako nnyo kyova olaba nti emmwanyi baagala okugitema enteega wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mu Parliamentary yattu ey'eggwanga Uganda waliwo omusajja azze n'atuzibula amaaso era ng'ono nti bino byonna okugenda mu maaso eby'emmwanyi okugitema enteega okugiremesa abaganda okulemesa mu Central okutwavuwaza bino byonna si y'ensonga wabula ensonga enkulu gye tulina okubeera nga tutunuulira gye tulina okubeera nga tusimbako essira n'okubeera nga tulwanyisa ye mwami Museveni kubanga ono agamba nti wadde emmwanyi bagyezinzeeko naye njagala oveeyo mbuulire mu Uganda kitongole kikyo ekyetengeredde kyo nga kyo nga kisobola okuyamba munnayuganda okutandikira ku Parliament yawambibwa okudda kusiga eddamuzi ate eyo wavundu nnyo abalamuzi bano tebakyamanye na mulimu gwabwe kubanga n'abantu abakwatibwa ne basibibwa ate okuteebwa bamala kuyita wa mwami Museveni ne bamubuuza nti ono tumute oba ono tumusibe era emisango mingi egitwaliddwa mu kkooti naye nga gino gyalindirira n'okubeera nga gyakandalirizibwa okufuna oda okuva eri waggulu era nga tewakyali mulamuzi n'omu yeetengeredde okuggyako abalamuzi abeetengeredde basala misango egy'enkoko egy'abantu abalwanye ababbi obugaali n'abantu abamenye obumenyi obuduuka obutonotono gy'emisango abalamuzi kakati gye baasigalira okusala wabula emisango nga minene bano tebeetengeredde n'akamu bwodda mu malwaliro eddagala tewakyali y'amalwaliro gennyininyini agasinga gakutte mu mbinabina nga n'okutonnya gatonnya kakati gwa wakana njagala ogendeko emulago mu Cancer Institute ku fulo ey'okutaano mu private wing obuuze oba eyo tewaliyo watonya kyokka ng'ekisinga okwewunyisa eddwaliro lino specialist rifaaro lye litwalibwamu abantu abo abasembayo okubeera nga balifaalingibwa mu ggwanga Uganda naye nkugambye genda emulago ku Cancer Institute ku fulo ey'okutaano mu private waliyo obusenge nga bulimu abantu nga basasula ne ssente emitwalo 11,15 buli lunaku ze basasula okubeeramu naye ng'ewamu watonya kaakati nno omusajja ono ayongedde n'ayeta bwino nga bwe njagala owulire nti bino byonna tebijja tuyamba omuntu alina okubeera nga avaawo ye mwami Museveni agibwewo bw'anaaba tannagibwawo ebyokka abirako amaziga bingi nnyo tegagenda koma abalwanirira emmwanyi temutusiriwaza
mwagala okutereza emmwanyi nga waawaterera. Tukimanyi bulungi nnyo ebyobulimi byagootaana, obulunzi bwagootaana, n'azimbye ennyumba ye yagootaana, omusuubuzi yagootaana, omuvubi yagootaana, mu malwaliro teriiyo ddagala, ebyenjigiriza bifu, tewaliwo mirimu ewaka Uganda lyaffe Uganda, enguudo mbi, buli kimu kibi, obubbi bufuuse obubbi, kyokka ffe mwe mutulaga nti ekizibu ekiruma Uganda mmwanyi. Njagala omuntu yenna asituka ng'asituka kujjako mulabe enemy Museveni, naye omuntu yenna asituka okugezaako okutereereza mu gavumenti ya Museveni oyo yenna tombulira gasiya, ebyo byonna biyamba Museveni, ebyo Museveni byazzenga atusuulira buli kaseera, byatusuulira osegedde. Kati sawa zina Anita Amongi yakoze statement buli omu gy'abuukite, Anita Amongi jangu otwetondere, fe abaganda muzze mu trap ya Museveni. Ensonga lwaki Museveni akyatufuga si lwakubanga bannayuganda tuli batiitiizi, nedda. Si lwakuba nti bannayuganda tumwagala, nedda. Ensonga lwaki Museveni akyatufuga kubanga bannayuganda tuli divided. Era olutalo lwe tulina osooka okulwana kwe kugatta bannayuganda buli omu alowooze nga munnayuganda. Ekyo kye tubagamba. Leka nkubuulire, ababooda baalina amaanyi mangi ne babateekamu obubinja. Musimanyi bano baboda 2010 bano biki kati bano bagamba tulwane bali abalala bawakanya bannaabwe, divided. Kati n'ebyamawanga bwe bityo bwe biri, baleeta simanyi abasuubuzi baleeta simanyi abaganda mbo balwanagana n'abanyankole, balwanagana n'abasoga, ne babi baleeteekamu awo ne bifuuka tribal, olutalo olwaffe ne lwonooneka. Ffe tetwagala bitwawula. Oba baganda babavumye, oba bagambye abaganda temwegatta, tukimanyi oli akolera mulabe, kati kikyayinza okukola ekirungi ekiyinza omuvaamu. Tukimanyi atuwalana. Oli amulonda ye Museveni atuwalana. Ate Anita Amongi afulume mu statement eyo obere surprised. Point esinga obukulu, omulabe tujjeewo tutya ayonoona akyaliwo, abalala beefudde abakola, bali mu Parliament beefudde abafuwa oluzungu ku nsonga ezinyigiriza omulabe okuvaako. Awo tebateekawo maanyi, beebuzaabuza, babanga abataliiwo, n'okukiika tebakiika, abakiise bonna babeera mukolo, babanga abatabiwulidde. Bwe bituuka ku bino buli omu nga yeekalakasa, gwe okyogerako ki, Namboozi okyogerako ki, Muwanga Kivumbi okyogerako ki. Nawulidde oli ng'agamba nti emmwanyi bannayuganda gye babadde basigazza okufunamu akasente, tewaliiwo bannayuganda we babadde bafunira kasente. Baani abagagga? Mbuuliraayo nti abantu basajja bagagga bali ku mumwanyi obayinayo. Era kunoonya kubaawo, omala ozifuna wali mu mwanyi wano ne bakutaayiza ne bazikuggyako. Tuyina kujjawo ayonoona. Tuli divided. Owa taxi wasituka, owa boda asigala akola ebya taxi byatutama. Owa boda wasituka, owa taxi asigala akola ebya boda byatutama. Osigera omusubuzi wasituka nti batuseera nnyo ebintu. Lwe lutalo lwe tulina oluwaana. Lwe lutalo omusoga wanyigirizibwa nga n'omuganda asobola osituka. Lwaki omusoga anyigirizibwa? Bwe kituuka ku mulugwala nga n'omusoga asobola okugamba lwaki omulugwala gwe munyiga. Ne baatuuka okutta abantu b'ekaseese n'abalala balaba bulabi bwe bati. Kyokka batta bannayuganda bannaabo. Lwaki? Kubanga twalemeramu kali eri akalowooza mbu ffe tulinga bano abaganda, abasoga, abagisu, abacyoli, abalango. Ffe tuli selefiisi. Ekyo tetugezaako bagamba tulina kulowooza nga bannayuganda, obeere muganda munnayuganda nga byonna obyagala byombi. Obeere mukyoli munnayuganda nga byonna obyagala byombi. Oyagala eggwanga lyo, oyagala neki n'ensi yo. Osegedde tribe yo n'ensi yo nga byonna obyagala kimu. Then awo tugenda kutereeza olutalo luno. Naye otherwise tuli mu kwekwe, bali mu kubalimbalimba, bimemba bya Parliament biri mu kutubuzaabuza, musimanyi byefudde ebirwana, nammwe muli awo mubuukidde, Amongi, gondi. Ffe twagala omuntu yenna alwana, ng'aleese alwana kujjako Museveni. Mawe alwese biteeka nti ye tusituse teri kuteekawo biteeka bigenda yamba Museveni. Mpuuga aleese biteeka nti Mpuuga tetwagala gateeka ago, kubanga agateeka gagenda yamba Museveni. Tetwagala mateeka, twagala abakulembeze nga bagenda situla bannayuganda nti bannaye kiki tuzzaako, kiki kye tulina okukola. Naye oyo Gasiya bwe mutuzizzaamu, mwagala tusumbuwa busumbu ikutumali. Kakati nno ebigambo bino byonna ng'omaze okubeera ng'obitegeera era ng'obiwulira n'okubiraba ng'obirabye, kakati kiri eri ggwe okwesalirawo kiki ekiddako okubeera ng'ensi yo
etebengera ebeere bulungi esobole okubeera ng'ekweyagaza eyagaze n'abaana bo oba oliawo ne bazzukulu babaligibeeramu gwe ngoma z'okubeera ng'oserengeta ekaganga kyokka mu mbeera y'emu ebigambo bino Anitanet Amongo byafulumiza ku muzindaalo kaakati nno bwinaalaga nti bimaze okubeera nga bimuzaalira ebitukula kyokka ate Makayi byazaalira ku nsiko ono agamba nti akazindaalo kano okubeera nga kasigaddeko waliwo amawulire agasoose okufuluma nga galaga nti akazindaalo kano okusigalako kyabadde kigenderere omukyalo ono ayiseewo ekigambo ekyo mbu ng'ensi ekiwulira kaakati olwo basobole okubeera nga balaba reaction ey'abantu eri etya bw'aba ayogedde ekigambo ekyo bannayuganda abaganda be banakyogerako bokka bannaddiini ekigambo kino banakyogerako bannabyabufuzi ab'enjawulo banakyogerako n'abo bennyini abali mu NRM banakivumirira era nga kigambibwa nti kino okufuluma ku muzindaalo teyabadde ensobi kyabadde kikole kigenderere okubeera nga baagala batunulire public baani abanariyakitinga baani abanasulayo ogwannagamba kaakati nno waliwo amawulire amalala gafulumye nga galaga nti ate audio eno ne video okulabwa nga efuluma mu lwatu mu lujjudde mu Parliament teyabadde ensobi tikyabadde kigenderere mbu yabadde ensobi era nga abantu abamu bagamba mbu waabaddewo n'okugulirira okuteekamu ensimbi mu bana abantu abagezaako okubeera nga bajjako emizindaalo egiri mu Parliament bino nno biyingidde mu Honorable Joel Ssenyonyi ono njagala ojjukire nti yakulya oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament kaakati nga bwinaalaga mbu ono yawadde ssente abantu abo ababadde balina okukontrolinga mbu amaloboozi ago wabula ate nga kyemmanyi nti akazindaalo kano ebiseera ebisinga omuntu yennyini akaliko yakeemyutingira wadde nga kigamba nti waliyo ne master eri emabega asobola okubeera nga amyutinga kisembayo ng'oba alemesa myuti eno gy'oboonyize gwali kazindaalo nga kitegeeza nti ne bw'omyutinga gwali kazindaalo oli oweri mu control room bw'aba tasazeewo okumyutinga gwe ne bw'omyutinga kasirike ye asigala eddoboozi aliyisaamu kati amawulire galaga nti Anitanet Amongo ayolekedde akadde akazibu era ng'akadde akazibu kayolekedde byandibaamu n'okufa okuttibwa okuba amasasa agaddala era nga bino mbu biyingiddemu n'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ono eyabba ebitaano kakati njagala ojjukire nti omusajja ono abadde bulijjo erimbika mu opposition naye ng'akolera NRM era ng'akolera mwami Museveni kubanga twalabako ne Mukalunga mwami Museveni agamba nti ekyo kisajja kyange Kimpuuga mu kiwa obululu twalowooza nti byali byakusaaga naye gye bifundikiridde nga tumaze okukakasa nti omusajja ebigambo bye yayogera Museveni mu kampeyini byali bituufu Kimpuuga kisajja kye era kikolera ye kaakati nno ebigambo ebifulumye birimu ne Kimpuuga kino nga kigamba mbu Anitanet Amongo akoze ensobi nnene nnyo mbu era bulijjo Kimpuuga kino kivaayo okumusomesa diplomacy naye mbu yalema okukontrolinga obusungu kaakati nno wano ebigambo we bivudde okubeera nga bibaddugalira njagala owulire ebigambo bino era obirabe oba oliawo naawe weesalirewo ekituufu kyandibanga kyekiriwa ku nsonga eno boogera ebintu bingi nnyo nga bagamba bannange sipiika atusse Mpuuga yagambye sipiika atusse ekintu kino kyakoze kitya ne bagamba mbu Ssenyonyi ateekwa okuba nga yaguze abaana b'omugunju abo ab'emizindaalo mbu yabaguze basobole okulabisa sipiika mbu era Mpuuga n'agamba omukazi mulwanyeeko okumusomesa diplomasi okufuga obusungu bano abaana bakyagulanyi basobola okujjako waya n'okola ekitakoleka nkimusomesezza naye omukedi yatalina magezi nga Mpuuga yakyogera era Mpuuga n'agamba bwe yabadde anyumya naye ku ssimu n'amugamba ono awedde bano abasajja bagenda mutta Mpuuga mu kamwa ke yagambye oli bwe yabadde ayogera naye nti nkubuulira oyo sipiika awedde bano abasajja bagenda mwejjirawo kubanga abakoze bubi ate ffenna tukoze bubi nga gurupu mwegamba buye tetusobola kuyimirira eno ne tumanye ebintu ba sipiika bye bakola ne tubyogera ng'abali naye tebakimanyi nti nno byakola buli ateetera ne sipiika mulabe wa Buganda abali eno tetusobola bimanya ne tubyogera ebbanga lyonna ne bagamba mbu tulimba n'abyeyogerera ne mugamba nti abali naye tebabimanyi n'abyeko Muwanga Kivumbi nga giragamba mbu nno omukazi twamwagala ne tumukwata ne tumutwala ne mu Buganda ojjukira ebigambo bye nabagamba nga mumututte mu Buganda tetwabibabuulira tetwabagamba eiza muli basiru nnyo temumanyi we muli temumanyiiwo fe abali ewala ffe tusobola obimanya ne tubyogera if not mwewuddiisa mmwe bamukuye kaakati nno jjukira nakutegeezezza
nti ebigambo bino gwe biwulire naawe oteeke ku minzaani ng'omuntu olabe ddala kyandibanga kyekiriwa ekituufu ku bino ebizze nga byogera, kubanga amawulire mangi tugakola nga gajja gaddiriŋŋana oba oliawo nga gaawukana mu ndowooza, naye ng'oluusi gonna googera ku kinyusi ebiseera ebisinga kibeera kyekimu. Wabula olunaku olw'eggulo waliwo embaga, waliwo omukolo ogw'okwanjula ogwakoleddwa ono Fuutu Soja owa National Unity Platform. Kaakati ono yamaze okufumbiriganwa ne munne Swabula, wabula ng'ebigambo bingi ebizze nga byogerwa nga bino biraga nti abasajja bali mu nkyukakyuka mbu tebali mu nkyukakyuka mbu kubanga badda mu kuwasa. Kyokka ate amawulire amalala galaga nti okuwasa kuno kyekintu ekisinga okubeera ekiwesa ekitiibwa eri bannayuganda, naddala oyo omuntu alaga obuvunaanyizibwa. Kaakati no bapropagandist aba NRM kino baakitwalanga kyakulwanyisa nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi ne banne baasalawo kuwasa mbu ebya struggle baabivaako dda. Kyokka nga ate bano be bamu be basinga okubeera nga balumiriza nti omuntu atalina mukazi oyo abeera musiyazi awedde emirimu. Kyokka nga ate era n'omuntu lwawasa bagamba mbu ono koozi yagivaako dda yadda mu kwejalabya. Kaakati nno olunaku olwajjo nga bw'olaba abantu bano abaswabula ne munne bafumbiriganiddwa, era President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omukolo yagubaddeko, era bano yabayimbidde n'obayimbira obuyimba obuseeneekerevu nga bw'obalaba banyumye mu nkofiira zaffe red belt eza National Unity Platform. Kati njagala nkuwe ku mboozi, njagala nkuwe ku speech eya President waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Bano yabasibidde entanda, wabula oluva mu ntanda eno nkugambye ngenda kutwala butereevu owulire ekifumba amajinga kiganyeenya. Abanyarwanda bafuuse Abanyarwanda, eggwanga Uganda we twolekedde. Abantu bano basazeewo okubeera nga balyezza, wabula bino tebitandise kati. Ebigambo bino byava mabega ddala. Nkugambye nti kafulu aleese bwino gwe munnayuganda omutuufu, tandika okubeera nga weekabira, kubanga gye twolekedde abasajja ensi wadde baagiwamba ate bandigizingirako ddala ne bagifuula yaabwe bwoya, kubanga okusinziira ku bigambo bino wetuva wetwolekedde ebiwulirwa. Jjukira nakulazeko ne Katambijjo nga Franka Gashumba akulembedde ttiimu y'abantu Abanyarwanda abeeyita abavandi nga bagenze ewa Mwami Museveni mu State House Entebbe, ne babeera nga babaako meeting gye babaddemu n'ebigambo bye bayogedde ffe bye tutaategedde. Era oba oliawo kyandibanga ensonga eno nga bwezze kati ku mmeeza yaffe ne tugamba katugiyiseewo, kubanga abantu bali twabalabye nga batandise okubeera nga beekumamu omuliro. Oluvannyuma lw'okwekumamu omuliro ne bagenda mu State House ne basinkana Mwami Museveni, ate nga bano abakkiririzaamu era abawuliriramu era mikwano gye nnyo era banne nnyo. Kaakati olowooza ki ekiddako? Kansooke nkujje mu bubaka bwa Pulezidenti bwe yawadde eggulo ku mukolo ogw'okwanjula ogw'abalenzi n'abawala bambi abadde bafumbiriganwa aba National Unity Platform. Bwe nkujjayo butereevu sigenda kulonzalonza, nkutwale direct mu mboozi owulye ebigambo ebitiisa ebikanga abantu bano kuva myaka gyadda nga constitution bagiwamba era neggwanga basazeewo okulyeddiza. Nakula ewaffe tuli bakatuliki ate nnyo. Taata waffe yali yatugamba tugezanga n'owasa omuwala atali mu katuliki. In fact wasanga omuwala omulokole, bwe nagenda okuzunga nasibira ku mulokole. Taata yali yatuwoninga n'agamba tugezanga mbaana bange abalenzi tewabanga omulenzi wano andeetera omuwala nga munyankolo oba munyarwanda. Bwe nagenda okwetola enasibirako. Bimusanyufu nti twakola effort yonna okonvinsinga abazadde baffe, si mu bigambo byaffe naye mu bikolwa. Ate ne twakonvinsinga abazadde baffe bokka naye eggwanga lyaffe lyonna lyonna. So njagadde nammwe mumanye ndi muli kyakulabirako nnyo 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 nnyo. Swabula omusajja akwasiza avudde busooka, olina otuvimbisa bagamba Abaganda bakabi. Bobi omukazi gwofunye omujje Buganda olina okuvimbisa abantu be busooka, nga buli muntu ali eno agamba mu butuufu, nga buli muwala agamba ndowooza nnyina kufumbirwa busooka. Nze engeri gye tutambuddemu ne Babi kyayamba abavubuka bangi nnyo wano mu Buganda, era ebyana byemwankola abavubuka Baganda babimazeeyo kubanga batwesiga. Ate n'abawala beeyo ekifaananyi kyembawadde eky'Abaganda nabo kibawadde confidence tobalaba abawala b'omwankole bamazeewo abavubuka b'e Buganda. We should encourage that. That's the best part of intermarriage. That's the best part of coming together. Tumanyi nti Mukama ajja basobozesa ebisinga mu bimaleko kasita mwagalana. Kasita mwagalana. Bwe mulaba abaagalana nga baludde bonna bonna muba pickingko examples.
siri consultant wa bufumbo naye nze mbabulya experience yange. You should give up everything, all the pride for your friend. Make sure you make your partner your best friend. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ekirala nti mu Uganda kizibu nnyo kati okumanya bannayuganda be baani. Waliwo ekintu kyendabye ennaku zino. Waliwo bamwami mbidde batambula bamobilizinga Abanyarwanda. Abanyarwanda bawandiikiddwa bulungi mu constitution ya Uganda nti bannayuganda. Olidde nti Abanyarwanda bannayuganda. Kati bano bagamba nti nno naye Abanyarwanda abo bannayuganda bwe bagenda eri mu migration okusaba ebiwandiiko passport bazibamma. Kubanga waliwo akakukutano wakati wa Uganda ne Rwanda nga babagamba ti Uganda ewa abayekera ba Rwanda passport ne batambula okutabangula Rwanda. Bye bimu ku byali bivuddeko akanyologano. Kati ne wajjawo ogwo omukago gutontabaala sirikola ki? Siri kutabaala. Kakati okugenda waliyo baga nti oli Munyarwanda abe Uganda tebagala kuwa passport. Kyokka nga ate Uganda ye yawandiika nti mu ggwanga mulimu abantu be bayita abaki? Abanyarwanda ne bawandiika mu constitution. Kyovola bono Gashumba kye yali agezaako okusolovinga abayita abavandimwe. Nenga nekyo ate nakyo kirina ebyakyo kubanga gwonotegeera atya omuvandimwe owaddala kyono ye wa Uganda bono yazze eggulo. Nti twalikiriza nti Abanyarwanda bannayuganda bwe baba bannayuganda babayite baani. Kyovola bayo Buganda yali ebayambye ng'emaze ekizibu ekyo through assimilation. Nga Abanyarwanda abajja wano ne bawasa wano ne bafumbirwa wano nakola ki batandise tupaasa as Baganda. Ewajjawo oli n'abakubamu amaanyi nti mugambe nti muli Banyarwanda. Ate bwe yamala bagamba nti mugambe muli Banyarwanda ate n'abamaki ebitambulizo ne babamma passport, which is very unfair by the way. Kubanga ate abo be bamu bwe baddayo Rwanda ate nawo tebazibawo. Abasajja luli abali bagamba nti ndi Muganda ne balayira nga mukasambidde. Ate kati obasanga bagamba ndi Munyarwanda. Kubanga kati waliwo abakirabye nti bwogamba nti oli Munyarwanda kirina bye kikwanguyiza. Luli mukasambidde yali Muganda. Kati yagamba Munyarwanda. Ekigambo mukasambidde erinnya mukasambidde lya Baganda. Kituufu. Kati agamba muki? Munyarwanda era yeroya waabwe abagamba okufa n'okuwona balina okutulabawo wano. Naffe tugamba yes kituufu buli munansi okusaba eggwanga lye limulabewo. Naye tukikoze tutya okulaba nga twawula Abanyarwanda ab'e Uganda ku Banyarwanda b'e Rwanda. Ogwo omulimu gwali badde gukolebwa kitongole kya gavumenti. So si bantu kwekolamu mulimu. Nagenza okulaba nga ne Kayibanda bwe yali awasembaga naliyo. N'omukulu w'ekika ekyengabi yasituka najja n'agamba yeseeguya. Kakati mulaba atambula mu byalo nti awandiika Banyarwanda. Manya Balundi. Nti awandiika baki? Balundi. Bw'ogamba nti ndi Mulundi obeera w'e Burundi. Kituufu. Naye ate mu constitution twateekamu nti tulina eggwanga lye bayita abaki? Abalundi. Kati ne Kayibanda ono bw'aba awandiika Abalundi ate tawandiika ab'ekisolo, tawandiika baliggulu, awandiika wano mu Buganda. Era omuwulira Mayungwe, Mukono,
ani Butambala awe yetololera abeere tabawandiika bwetaavu ki obuleetera abantu sekinnoomu okuwandiika abantu ab'eggwanga lyabwe n'Abaganda naffe twewandiise. Mbadde njagala kubuuza gavumenti Ssaabasajja naye aduumire waliyo ekikwekweto ky'okuwandiika Abaganda era empapula zigabwe Katikkiro azikubise zitambule mu masaza magombolola paka mu byalo nga tuwandiisa Abaganda oyogera bajjajjaabo olanya nze Nambooze Betty Nalwoga tusuubira nze Nambooze Betty Nalwoga tusuubira mukyala waani w'Abakireke ndi muwala wa Petero Kayongo Sektuba Enkoowe mu Busiro ndi muzzukulu wa Yosefu Busuulwa agalamidde Enkoowe mu Busiro ndi muzzukulu wa Christopher Mutumba agalamidde Katente mu Kyaggwe tuddemu ebyo Jajjangu wakasola ye namwame Buwama ndi mukazi Muganda neddira kuba akabbiro kaama nnyabo Justina Nakatoma we mukeya wumula muwala wa Saalongo Lumala Ignatio agalamidde nantabulirwa wano mu Kyaggwe muzzukulu wa Muyingo eyeddira omusu ngerono muzzukulu wa Tomusange Embuto Njawule esseeta mu ggwafu bampandiike oyo Nambooze awedde tudde ku Byron Gohan kinaakomawa otidde okulanya madamu gye tubatulaga eyo anti kakati bw'otandika okuwandiika Abarundi naffe Abaganda twewandiike nga tuli bangi ate ekyo kigenda twala wa Uganda naye nga ddala kiki ekiri emabega w'okutandika omuntu sekinnoomu okuba nti awandiika abantu aga nti no Kayibanda erinnya lya Kayibanda naliwulira yali etuumira ku CBS ng'aweereza program nze nali simanyi nti lyerinnya ly'eddala nze nali manyi nti ye Seeguya kakati gwe Seeguya bw'atandika okuwandiika Abarundi n'agamba y'abakulembera mu Uganda baatuula ddi okumulonda baatuulawa n'okutandika okwewa omulimu gw'okubawandiisa alina ne foomu z'atambula abawandiika bw'anaamala obbawandiika agenda bakolera ki Uganda zaabo kati ekitongole ekibala abantu kye kirina okuŋŋaanya information eyo so si bantu individually kubanga information eno abantu individually bana kyova olaba baali bagamba n'okugamba nti zino kampuni z'amasimu twali batedde tugenda kuzeewandiikiza na kuziwa binkumu byaffe because nze mpa ekinkumu kyange mu kampuni y'essimu ekikuuma etya details zange eyo information yenkwatako ngisitudde njiwadde aba Airtel kampuni ya banyini yo sibamanyi si Uganda abo bagenze ne nze gundi mbeera gindi nsula wendi ni tata wange ye gundi nina emyaka bwegiti era kino kye kinkumu kyange enkya ne ngenda mu MTN nze gundi luli ne ngenda okugula luli ne ngenda mu banka information ekwata ku bannansi buli muntu asanga nga akuŋŋaanya information data ewa bannansi is the biggest security eggwanga gye libeera nalyo is a very important property. Data about citizens is a very, very important property. Kintu kikulu. Chotasaana kuzanyirako kukuwa buli ayagala.
era mbalaba wano ku mikutu oli agamba ntunda peni tujja gikuleetera awo n'otandika juzaamu nze gundi email yange ne password yayo yeno ne kadi namba yange ne kadi ya banka neki ogula peni ku online owandikayo byonna ebikwatako. Ekitegeeza mu Uganda every person can come and collect data about the citizens. Tekiri kani alina okukikola. Kati bano abateekwa okuba response kubanga omuntu Kayibanda bw'aba ayagala okumanya abalundi bali bameka yali badde agenda mu Wobosi. Era okutondawo ebibiina ebiri best ku mawa